Okyetegereza n'okiremerako n'okitegeera nnyo ate n'okiwa obudde teri agagawala mu myezi mu mwaka. People get rich with years. Okutuuka okulaba omuntu oyo mugagga tutandika ku myaka 40 era bwe giba giri wansi nga bakuta mugagga wekyekinge waliwo ekikyamu awo kubanga tulina abagagga ababeruka brown white bad black babuuka bubuusi bati bavaayo era ogenda okola nga babise because they don't have foundation. So because we are talking all this, because we are talking to people who are in the field, abali mu business, abakola, abanyonya emirimu, abakozesa abantu, kati olina okuba n'obugumiikiriza mu kyonna ky'okola. I end by telling you my principle. For all along, I've minded about two things which are very crucial in my life. Number one, I mind about what I'm becoming in what I'm doing. Number two, I mind about what I'm becoming in what I'm doing. I do not mind about what I'm benefiting in what I'm doing. Ekitukubye, ekituzizza emabega era kigenda okuzza Buganda emabega ku bavubuka nfunira wa omuyita okola omulimu atandikirawo nfuna mmeka ozze naki wakamala okusoma tolina experience tolina kyoyina owooza njagala miliyoni 2 ani agenda zikuwa tufe ku kyetufuuka mu kyetukola because omala okufuuka kyoli nze ngamaze okufuuka omukugu w'amasomero to do consultation on me you pay me a lot of money because my time now is value. I'm a board na board bizendiko nesiza mu Uganda ebali mu United States of America endala mu UK nebuli meeting gentulamu bampa $2 ngate ya Zoom ne mukuku because I have something I provide when I sit on that board. Nende kino kizimbidde emyaka 20 mwegi atola kusana naye oli musajja muto nnyo amasomero wagajjawa ninkoze emyaka gyange mu kukola gisinga emyaka gy'abantu abefuula nga bamyaka 5 basinga experience mu kukola because natandika okukola nga nina emyaka 13 kati ndi 42 and I'm retiring at 50. Zero. No more working. Ndekubeera mu byange, ndekulundiro lyange, ndabekumbuzi zange nente. Then consultation and social work. Naye bwe tuba tugenda kuba b'amaanyi tulina okunyweza zuula y'ekintu kitokwata bintu 10 olwagamba simanyateeka okumutalira ebyo bifu bibya bajjajja baffe nga bakwata obumyu n'obugabi. Olina kukwata omulimu ogwo n'okunyweza okuba kufumba n'ofumba nga mu kibuga bakuuza asinga okufumba oluwombo ng'ebuwo gye bajja. Ne tulina ebintu bingi bye tutaddeko obudde ne tetubimasitaringa tumaliriza nga twemulugunya. Njagala okumaliriza nga ndowooza nti ekibiina kino kireme kuba kyabali ba mmere. Tujja tuyitanga tulya emmere wano kuba emmere gye tugenda otutuka tusobola ogirya buli wamu we tusanze. Tubeeko emiramwa gye tukizimbiramu egy'enkulaakulana nga twewa amagezi nga tutandikawo ebirowoozo ebinene ebisobola okuba nga biyamba kubala kubanga ettendekero lyo buli mwaka lifulumya naye bano abafuluma balagawa. Era nja kusaba principle abaana bano nga tebannafuluma mutuyite twogereko nabo kubanga waliwo ekizibu ekirala ekinene
era kigenda okufuula abaana baffe wano ab'enjawulo ku balala. Waliwo ebintu byetulina okwogera nabo ffe abalabye field bwefaanana, ne tubategeeze nti obwesigwa bukwata ekifo namba emu mu kukulaakulana, okufa ku mirimu gy'abakama abo ng'egijo. Kubanga abantu basinga yeewa omulimu ayagala kubba bubbi, ate ayagala atandika akadaala ke wali ate obuda abuteeka eri, ate ngeno jajja sente zateeka eri, ate ogenda okumaliriza ngeri kafudde kubanga naye gwataddeyo amubba. Bayibuli ina kigamba batena bakubbe. Kati when we don't concentrate to the small business we have and build the experience, then we become superstars. So ebigambo bino tunayogerako nabo, tujja kufuna bayinjiriya abantu ab'enjawulo ne bajja ne boogerako nabo ne tubagulira field ne bafuna embala egenda bafuula ab'enjawulo gye balaze, so that omwana afulumye mu Buganda Royal bw'afuna omulimu bamulaba nga wanjawulo wamubbuzi wawa newawalala. Ekyo kigenda tufuula ab'enjawulo kubanga n'obuweereza kategeje bugaziwa mu Bwakabaka. Abantu bano tubeetaaga, naye tugenda kuteeka abantu mu buvunaanyizibwa ate nga tebalina buvunaanyizibwa. Avaayo nakimu zimusajja Bwakabaka nasomera ku Buganda Royal naye ebikolwa bye nga tebifaanana Bwakabaka. Kati ekyo nkyeyama nja kuba omukwaba abatono wemba mpeereddwa omukisa okujja okwogera n'abavubuka bano bafuluma okusoma, tusobole okufuna obuvumu okubawa emirimu nga twekakasa betuwa emirimu, kubanga nakyo kifuuse kizibu kyakubiri. Nebaza committee, I'd like to thank the committee for the good work done. This is amazing to mobilize us to come back home. And I'd like to thank the management of this school for the wonderful work you're doing. Nze musajja mufunyi, nja kutandika n'ensawo, nja kutandikawo ensawo yakiteekamu obukadde 5 neyanziza neyanziza 0 no more working. Nja kubeera mu byange, nja ku ddundiro lyange, ndabe ku mbuzi zange n'ente. Then the consultation and social work. Naye tuba tugenda kuba b'amaanyi, tulina okunyweza zuula y'ekintu kitokwata bintu 10 olwagamba simanyi atega okumutalira ebyo bifu ebyo byabajjajja baffe nga bakwata obumyu n'obugabi. Olina kukwata omulimu ogwo n'ogunyweza okuba kufumba n'ofumba nga mu kibuga bakuuza asinga ofumba oluwombo ng'ewo gye bajja. Ne tulina ebintu bingi bye tutaddeko obudde ne tetubimasteringa tumaliriza nga twemulugunya. Njagala okumaliriza nga ndowooza nti ekibiina kino kireme kuba kyabali ba mmere. Tujja tuyitanga tulya emmere wano, kuba emmere gye mugenda otuwa tusobola ogirya buli wamu we tusanze. Tubeeko emiramu gye tukizimbiramu egy'enkulaakulana, nga twewa amagezi, nga tutandikawo ebirowoozo ebinene ebisobola okuba nga biyamba kubala, kubanga ettendekero lye buli mwaka lifulumya naye bano abafuluma balagawa. Era nja kusaba principal abaana bano nga tebannafuluma mutuyite twogereko nabo, kubanga waliwo ekizibu ekirala ekinene era kigenda okufuula abaana baffe wano ab'enjawulo ku balala. Waliwo ebintu byetulina okwogera nabo ffe abalabye field bwefaanana, ne tubategeeze nti obwesigwa bukwata ekifo namba emu mu kukulaakulana.